Lungereza waliwo ekigambo kye batera okwogera rhetoric. Ekibuuzo ekiri rhetoric tekikwetaagisa kukiddamu. Naye nziramu okubuuza ekibuuzo kino. Olowooza si kyekiseera okwerabira ebyayita n'okunukkiriza ebigenda mu maaso? Ssebo oba nnyabo, nsaba tugendeko mu Bayibuli, kubanga kye kigenda okuba ekitabo ekituluŋŋamya mu byonna bye tugenda okulowoozaako. Tugende mu Bafiripi essuula 3, tusooke n'olunyiriri olw'13 wamu n'olunyiriri olw'14. Katusabe. Mukama nsaba otuluŋŋamye mu kuyiga kuno mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Abafiripi essuula 3 olunyiriri olw'13 n'olw'14 lugamba luti nti abooluganda, sirowooza nga mmaze okukifuna, naye ekintu kimu kye nkola, kwe kwerabira ebyo ebiri emabega. Nkunukkiriza ebyo ebiri mu maaso, nduubirira okutuuka awawakanirwa awali empeera ey'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo ye Yesu. Amiina. Ekibuuzo, naye olowooza si kyekiseera okwerabira ebyayita otandike okukunukkiriza ebyo ebiri mu maaso? Olunaku olwaleero tugenda kubanga twogera ku kigambo ekiyitibwa okufuba okw'essuubi. Nkakasa buli omu ali wano, gwe tuli naye mu kiseera kino, wamu n'oyo ajja okufuna obubaka buno oluvannyuma. Guno omulembe gwa bubaka bwa malayika ng'abuuka mu bbanga. Kene omusanyusa ndi wano Uganda, naye waliwo kati abagoberera okuva e Germany, waliwo abagenda okufuna obubaka buno nga mubufunira China, abalala mu Bungereza n'amawanga amalala, n'abali mu Canada n'amawanga amalala. Naye leero twogera ku kufuba okw'essuubi. Teri muntu ali bweru wa ggwanga lino Uganda nga tali mu kufuba. Ekyo tekiriiyo. Teri muntu ali ng'essaawa eno awuliriza nga talina kyafuba. Taliiyo. Mu nsi teri muntu atalina kufuba kw'alina. N'olw'ensonga eyo, njagala tumanye bino nga tutandika nti okufuba okw'essuubi kutegeeza ebintu bibiri. Kutegeeza okwerabira ebyayita, kutegeeza okukunukkiriza eby'omu maaso. Lwaki? Kubanga tuli ggwanga ddonde nga Bayibuli bw'etugamba. Katusomewo Peetero ebbaluwa esooka olunyiriri essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda. Lugamba bwe luti nti naye mwe muli ggwanga ddonde, bakabona b'abakabaka, kika kitukuvu, bantu banvuma, mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kitangaala eky'ekitalo. Naye muli ggwanga ddonde. Olw'okubanga tuli ggwanga ddonde, olw'okubanga mukadde ssente ze oli ggwanga ddonde, olw'okubanga gwe nnyabo oli ggwanga ddonde, y'ensonga lwaki kikugwanidde okwerabira ebyayita. Y'ensonga lwaki kikugwanidde
okukunukkiriza eby'omu maaso. Tuli mu mulembe ogugamba nti teweekooya, si bipya. Ayimba oluyimba lumanyi obulungi lugamba nti gwe kati manya bibaawo mukwano, ebizibu bijja ne bigenda, kaliba essanyu lijja ne ligenda, naye Mukama tavaawo oli. Nti kati manya ebirungi bijja ne bigenda, ebizibu bijja ne bigenda, kaliba essanyu lijja ne ligenda, naye Mukama tavaawo oli. Teri kijja ne kitagenda. Y'ensonga lwaki osobola okwerabira bingi bye ngenda okwogera, naye tosaanye kwerabira kino ekikulu kye njogera nti weerabira ebyayita, tandika okunuukiriza eby'omu maaso. Ogenda kuwona endwadde nnyingi, ogenda kuwona okusoomoozebwa kungi, ogenda kutandika okuyiga okusonyiwa. Ebimu ogenda kubitunuulira bw'oti obite, ogenda kulekeraawo okukosebwa. Weerabira ebyayita, kunukkiriza eby'omu maaso. Waliwo ensonga lwaki walinnya ennyonyi n'ova e Uganda n'ogenda gy'oli. Oba omazeeyo olunaku lumu, oba omazeeyo wiiki, oba mwaka, oba myaka, oba myezi. Olina ensonga eyakutwalaawo w'oli, ng'olina ky'okunukkiriza ky'oyagala okutuukako. Weerabira ebyayita. Bannange abalala bayimba nti tonzijukiza biwobe na nnaku ebyaliwo mu Misiri. Tonzijukiza, weerabire ebyayita. Kale bwe kuba kujjukira, tujjukire Yesu Kristo, Katonda ky'atugamba mu Bayibuli eno. Jjukira okutukuza olunaku olw'Essabbiiti. Katonda by'atujjukiza wano mu Bayibuli birungi, naye tatera kutujjukiza nnaku. Kale nno kya nsonga twerabire ebyayita, tukunukkirize. Okunukkiriza mu Luganda kitegeeza nti olina ekintu ky'oyagala okukwatako naye tokituuka. Weewava tosobola kuŋŋamba nti keno kunukkiriza Bayibuli eno gye nkutte, sisobola kugikunukkiriza, njirina yiino endi wano. Gwe andaba essaawa eno, amazima gali nti ensonga lwaki ofuba, kubanga waliwo ky'oyagala okutuukako. Singa kibadde kikuli mu ttaano wandibadde toli awo. Naye olw'ensonga nti waliwo ky'ogezaako okutuukako, ne bw'oba oli wa myaka 3, 15, 40, 70, 80 ne gye soogedde, waliwo ky'okunukkiriza. Mu Buganda bagamba nti atakulekera naawe tomulekere mu nnyanja ekutta omira, naye ng'onoonywako genkanawa. Naye kale nalaba ekinyonyi kyali kimira akakere, kaali ku kafaananyi, naye ng'akakere kakutte ekinyonyi wano mu malaka, ng'eno obugere buli bweru naye omutwe gw'akakere guli munda mu kamwa ak'ekinyonyi. Omusajja n'awandikako ebigambo n'agamba nti never give up. Akakere nga kakunukkiriza obulamu. Weerabira ebyayita, kunukkiriza eby'omu maaso. Lwaki? Singa obadde tolina ky'oli, tewandibadde ng'osobola okunukkiriza. Naye ekikuleetedde okunukkiriza, okukunukkiriza osobola lwakubanga oli ggwanga ddonde. Awo wandibaddewo akuba ku amiina. Amiina. Abantu bakulaba nga weekaniikirira. Mukadde Senteza, weekaniikirira. Oli alabira ddala nti weekaniikirira. Kaboogere nti weekaniikirira. Lwaki? Abo abatalina Katonda tebeekaniikirira, kuba baba bamanyi nti no tebasobola. Naye ffe olw'okuba tulina Katonda ow'amaanyi, y'ensonga lwaki omuntu weekaniikirira ku misomo gy'otasobola, n'ogisoma naye ate n'ogimaliriza, ne beebuuza yayitawo atya nga naawe tomanyi. Bassebo ne bannyabo, waliwo ebintu bye tutuukako naye nga naawe tomanyi bwe wabituukako.
n'ofuna visa nga tomanyi bwe wagifuna bakubuuza naye eya tiketi wazijjawa nga naawe tomanyi ye obeerawo otya obulamu buno nga buli expensive eno naye nga naawe tomanyi naye nga wooli ebintu bingi bye tutambuliramu bassebo ne bannyabo nga byakwekaniikirira. Njagala buli omu otandika okwegamba ebigambo bino, gamba ggwe mu mutima gwo nti keno genda mu maaso n'okwekaniikirira. Abantu batugamba enkyawulo naye waki weekaniikirira? Naye gwe Nakijoba waki weekaniikirira ku by'otaasobole? Naye gwe Kibuuka lwaki weekaniikirira ku by'otaasobole? Zaalwango waki weekaniikirira ku by'otoosobole? Gwe mukadde wange lwaki weekaniikirira? Ebigambo ebyo ate ekyewuunyisa abatera okubitugamba babeera mikwano gyaffe nno ddala. Sanubalaati ne Batobiya babeerera ddala awo ku lusebenju awo ku lusegere n'akugamba nti va mu kwekaniikirira. Ekyo kite waki weekaniikirira okuzimba enju eyo n'ogisobola? Waki weekaniikirira ogw'omulimu tojja kugusobola? Don't leave it, kiveeko. Naye ebireetera abantu okulemerako nga beekaniikirira kubanga bakimanyi nti ggwanga ddonde, kika kitukuvu. Bwe binnema Yesu ajja kubikola. Kyova olaba ng'oli awo wooli bikulema ne baseka, ne baba baseka ne baseka bbunira. Mpomera olulimi Oluganda. Kigambo kuseka bbunira bangi kummwe mukimanyi. Omuntu ayinza okutunuulira bw'ati ng'alaba ddala kati owedde. Omuntu n'akubira ne munne ku ssimu, owe Uganda mumulinde wiiki tewera, kyawedde dda. Ne bakubalira wiiki ne bakubalira ennaku ne zifuuka wiiki, nti guno omwezi tagumalaako, omwezi n'ogumalako, nti guno omwaka tagumalaako, omwaka n'ogumalako, kati omala myaka ate okyaliwo. Gamba nti Mukama ate okyannyongera. Amiina. Abantu bajja kuseka ebbunira. Nze bye njagala ku Katonda. Ekyo kye bayita okuseka bbunira. Nga mulinga abali ku mawulire gano aga NTV nti n'ebiddako katukole ki? Katubirabe. Bassebo ne bannyabo, bino siri mu kugereesa. Sizze wano kukola presentation, nzize wano kubagamba nti Katonda atufaako. Tulina kye tutaali, naye kati tulina kye tuli. Gwe nnyabo, mukyala Tamale, oli ggwanga ddonde, oli kika kitukuvu. There's a divine mission. Va mu byayita. Kituufu. Oba wali musamize, oba wali mwavu, oba wali tewasoma, oba nga tomanyi na kuwandiika linnya lyo, oba tolina kikyoli, njagala omanye ebigambo bino nti oli kika kitukuvu, oli ggwanga ddonde. Ekyewuunyisa ebigambo ebyo bisangibwa mu kitabo mu bbaluwa esooka eya Peetero. Peetero ebbaluwa eno bw'ogenda mu ssuula ey'okutaano olaba nga yagiwa omusajja gwe bayita, simanyi lwaki balivunula batyo, Sirwanyi, naye mu Lungereza ayitibwa Silvanus. Ye yatwala ebbaluwa eno naye amwogerako ng'essuula ey'okutaano eggwa, n'agamba omusajja ono mwesigwa. Awo wayogerera ne ku Makko, n'ayogera ne ku mukazi w'e Babuloni. Naye ekyewuunyisa ku bbaluwa eno Peetero gy'awandiika, agiwandiikira abakulembeze, abantu abalina responsibilities mu kanisa ey'omu Asia, mu Asia. Naye kyasooka okubajjukiza mu abakulembeze ku kanisa ey'omu Asia, njagala ngambe mu abakulembeze mu kanisa y'omu Uganda, mu abakulembeze bannayuganda Katonda be yasindika abali e Canada
abali mu Boston, abali mu buli state gy'olimu, oliyo kuba oli mukulembeze. Singa oba toli mukulembeze mu kanisa ya Kristo, bino byenjogera byandibadde tebikukwatako, era wenjogerera wandibadde nga tolina na byowuliriza. Naye olw'ensonga lwaki owuliriza bino, either gwe omu ku bateesiteesi oba gwe omu ku baweereza ba Mukama, oba sinakindi naawe bino bikugasa olw'obuweereza obusingawo. Kale nno ebigambo Peetero byawandiikira abakulembeze ab'omu kkanisa ey'omu Asia n'abikwasa Sirwanyi omusajja Silvanus, mwe muli ebyo ebigambo ebisangibwa mu ssuula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda. N'ekyewuunyisa, olunyiriri eno gye lutandikira eno waggulu agamba mu ssuula ey'okubiri nti kale muteekenga wala obubi bwonna n'obukuusa bwonna n'obunnanfuusi n'obuggya n'okwogera obubi kwonna. Lwaki? Kubanga muli bantu ba njawulo. Nakati njagala sooke mbajjukizeeko katono. Ennaku eziyise nabadde njogerako nammwe. Simanyi Katonda ye yayagala kibe bwe kityo, ku Sabbiiti nayogerako nammwe. Naye twayogera ku kusoomoozebwa eri bannayuganda abali ebweru. Era okusoomoozebwa twalaba mulimu okwaŋŋanga embeera ey'obuwangwa obuggya obwawukana ku gye wava. Mulimu okusoomoozebwa mu byokufuna, omulimu ogukwatagana n'obukugu bw'olina n'obusobozi bw'olina. Mulimu ebizibu ebikwatagana n'okuaccessinga bw'okufuna services ng'ebyobulamu. Mulimu ebintu bingi, mulimu okuboolebwa ebintu bingi bannayuganda abatali mu nsi yaabwe bye bafuna, nga si mmwe abali mu Amerika mwekka mwe mubifuna, naye buli muntu bw'ova ku ttaka eryannyu Katonda kwe yakutondera kwe yakuteeka, gy'ogenda otandika oluusi okulabwa ng'omugwira. Kyova olaba abaana ba Isirayiri baakulaakulanira e Misiri, abamu baafuna ebintu bingi naye nga babibaggyako ne babakyawa, baalina okuddayo ewaabwe. Tulaba abaana ba Katonda bangi yonna gye baali nga baatuukanga ne bafuna akaseera baddeyo okwo ku butaka. Lwaki? Kubanga mu Buganda bagamba nti awalungi tewaba wannyo singa embwa esula mu katale. So nga ensi yonna n'okujjula kwayo ya Mukama, naye era waliwo woowulira nga ne bw'otuuka eyo yonna kikwetaagisa okuddako eka. Nalaba jjo ly'abalamu wano nga mwami president yakulembera Amerika ebbanga mukulu Obama ng'anoonya obutaka bwe wabwe ng'azze Kenya ng'ayagala okulaba gy'asibuka. Kale nno kino kya buntu kya buzaaliranwa, kiri munda mu musaayi. Omuntu ne bw'ofuuka eyo nga gwe president waayo, naye tosobola kusiimulwamu kigambo nti oli Munnayuganda. Naye buli muntu ali mu nsi nga si kwe wazaalibwa, nga si bwe butaka bwo obwannamaddala okusinziira mu buzaaliranwa, ensi gy'ogendamu ofunayo okusoomoozebwa okw'enjawulo. Kati wano wenjagala okuddizaamu essuubi gwali eyo, va mu kulowooza nti obonaabona nnyo kubanga tebakwagala, kubanga Katonda olina kye wamukola. No, ebyo by'oyitamu omuntu yenna omulamu alina okubiyitamu bw'abanga tali ku ttaka ly'aboobwe. Olaba n'ewammwe obonaabonerayo, naye ate obutaka obutali bubwo. Kale nno twatunuulira ebintu bingi, naye ne tulaba nti wadde mu kusoomoozebwa okwo okungi bwe kutyo, Katonda akyatuwadde ka smile, Katonda akyatuwadde essuubi, ate era akyatwongera kubanga ye mugabirizi. Twatunuulira omwana ayitibwa Solomon nga wakati wadde mu kwogera tayogera. Ne tulaba ne Solo Katoogo wadde nga yakkiriza n'abatizibwa, naye bakyamuwa kasooli n'atambula n'essigiri ng'eriko omuliro ng'atunda kasooli, ate ku Sabbiiti alina kumala kumutunda gwe walyoka gy'asinze
kubanga yalabirira famire yaabwe naye nga mwana muto wa myaka giri awo mu myaka 9 ku 10 abamanyi kinawataka amumanyiwo waliwo akafo awo akyoli quarters eyo Chiangmanga eyo omwana oyo gyava gye twambuulirira enjiri n'abantu abalala bangi. Otunuulira nti wakati mu mbeera eyo omwana ono teyandibadde na kimuwa ssanyu, naye tukizuulanga omusanga ng'asobola okusanyuka era ng'asobola okugamba nti Katonda mulungi. Twayigira ku mwana ayitibwa Liita naye nga embeera y'emu, omwana atayogera naye ng'asanyukira Katonda. Ne tulaba nti si nsonga ne bw'oba oyita mu kusoomoozebwa kutya, olina okwebaza Katonda, olina okumwesiga, ate olina okugenda mu maaso ng'okola omulimu gwe ate n'okuyamba abalala. Kale awo mbadde mbajjukizaako katono kakutwala bemabega. Naye njagala ne kano nkayiseewo. Mukadda nyanjudde n'agamba ndi muyimbi n'ebirala bingi, ndi munnamawulire, ndi mu byabusuubuzi, mbadde simbawo kuba memba wa paaliyamenti n'ebintu ebirala bingi. Naye waliwo ekirala ekyakongerwako ennaku zino. Wiiki eno gye njogereramu nasobodde okumaliriza okuwandiika ekitabo. Ekitabo kino kirungi, nebaza Mukama ansobozesezza okukimaliriza. Kiriko omutwe ogugamba nti Dreams in Dust, ebirooto mu nfuufu. Nasoose kiwandiika mu lulimi Lungereza. Kyogera ku tekinologiya, kyogera ku kusoomoozebwa okuliwo mu kacyo kano n'engeri omuntu gy'asobola okuvuunuka nga tekinologiya amukozesezza ng'omukisa Katonda gw'atuwadde oba ng'asazzeewo okumulaba ng'ekyobulabe kiri gy'oli. Naye mu kitabo kino kiraga nti buli muntu eyazaalibwa Katonda buli yatondebwa Katonda alina ebirooto, nga waakiri atuuka ne ku mugogo ogw'entaana ng'akyalina ebirooto by'akyagoba. Ebirooto buli omu njagala omanye ne bw'oba oli mu myaka 5 oba 7 ojja kutuuka okuva ku nsi kuno ne Yesu ne bw'ajja kati ajja kukusanga ng'olina ebirooto by'okyagoba, kubanga ekyo kye kitegeeza okuba omulamu. Ebisingako ojja bisanga mu kitabo Dreams in Dust. Soon kijja kubeera out, bapublisher banaba bakimaliriza, mujja kusobola okukyefunirako. Naye leero omulamwa gutunuulidde okulemerako tutuuke ku biruubirirwa byaffe eby'omwoyo. Twogera ku biruubirirwa bingi, naye teri kiruubirirwa kisinga biruubirirwa bya mwoyo, kuba abantu bangi basobodde okutuuka ku biruubirirwa byabwe eby'obwa ssekinnoomu, naye ekibuuzo kibuuzibwa nti olwo omaliriza ekyo olwo noddako ki, nozzaako ki, nozzaako ki. Kati byonna tebikola makulu singa toba na biruubirirwa bya mwoyo. Bafiripi essula 3:13 okutuuka ku 14. Abooluganda sirowooza nga mmaze okukifuna, naye ekintu kimu kye nkola kwe kwerabira ebyo ebiri emabega, nkunukkiriza ebyo ebiri mu maaso. Nduubirira okutuuka awawakanirwa awali empeera ey'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu. Amina. Bafiripi 3:13 byofunamu mu kuleka ebyayita bye bingi. Bye tufuna mu kuleka ebyayita ekikulu kya byonna y'empeera ey'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu. Ddamu okube kwa amiina. Amen. Lwaki? Kubanga bw'engeraageranya Bafiripi 3:13-14 ne Peetero ebbaluwa esooka essula 2 onengenda ku lunyiriri olw'omwenda nga lugamba nti naye mmwe muli kika kitukuvu, ggwanga ddonde, bakabona ba kabaka, kika kitukuvu, abantu ab'envuma, mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oli eyabayita.
okuva mu kizikiza okuyingira mu kitangaala eky'ekitalo. Waliwo eyatuyita, nze nina gye nava, mwe abaazaalibwa mu kkanisa mwebaze Katonda, naye bangi mulinga nze twajja buzzi, tuli baana bajja na nnyina. Naye eyo si nsonga, saagala kunziza mu byayita. Nze ndi mu Seventh Day mu Adventist. Tosobola kunnangira mbu wajja otya, jjukira bwe wajjira, wajja oli bino, ebyo tebinkwatako. That is history. Era nsaba mmwe bassebo ne bannyabo, omuntu takulowoozesanga byayita. Kale yajja wano, yajja na kaveera, nze namusondera, nze nakola kino. Musajja alaga buli omu gy'oli waliwo yakwata ku mukono. Musajja omu yayogera n'agamba nti bw'olaba enfuddu ng'eri waggulu mu miti, manya waliwo agitaddeyo, kubanga enfuddu tortoise tesobola kulinnya muti. Naye bw'ogiraba mu matabi, manya waliwo omuntu agitaddeyo, topapa kugibbayo, ayinza kuba ali wali akulaba. Kati nammwe abasinga mulina emirimu egy'ebbeeyi, musula bulungi, mulya bulungi, mulina obugabirizi obw'enjawulo, abamu n'essuubi mulirina, naye bwe tugenda nga tukukeberakebera, si ggwe weetuusaawo. Katonda alina omuntu gwe yakozesa. Kati olw'ensonga nti mu nsi teri yeetuusa gy'alina kugenda, ne bw'ogamba nti nze ndi kaana kambaata, nze neetakulira, there was a stranger eyakwata ku mukono. Waliwo eyakwatirwa ekisa Katonda gwe yakozesa. Katonda aliwo Filipo gwe yakusindikira. Kale nno abantu okutujjukiza ebyemabega, ebyo tebitugasa. Ne bw'onnangira wakati mu bantu n'ogamba gwe oli kino, nteekako obuteesi ka smile. Nsaba bassebo ne bannyabo osangako ka smile ng'oli akulangidde, kubanga ebyo byalangira ebyedda tebirina kye bigassa mu bulamu bwo. Ekikulu weewa wooli, n'ekiruubirirwa ekikulu wa gy'olaga. Naye ng'ekiruubirirwa ekikulu, there is a divine assignment. Olina okuyitibwa nga kwa Kristo ye yakuyita. Peetero kwayogerako eri ggwe omukulembeze ng'agamba mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kitangaala eky'ekitalo. Kati bwe tulowooza ku ebyo, kituwa essuubi n'obukakafu nti waliwo bye tufunamu mu kuleka ebyayita. Tufunamu empeera ey'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu. Amina. Amaaso go gateeke ku by'omu maaso nnyabo. Bw'onoogaana ojja kkaddiwa. Mulimu abakazi boolaba myaka 4, myaka 5 naye ng'alinga ow'emyaka 9. N'omubuuza naye kiki? Ne bwe yeesiiga make-up nga make-up akulukuta bukulukusi. Ne bwe akola akaviiri ng'alabika ng'eyeetaddeko ebyoya by'endiga. Ne bw'akola atya, ne bw'agenda mu biduula. Nze ndi muyimbi, mbeera mu bidongo, ntera okubeera mu kuyimba. N'olaba omuntu nga yasasudde na ssente za VIP atudde mu maaso awo, anoonya ssanyu, naye nga alina n'ebyokunywa ebiwoomerera, naye ng'alinga anywa ekigagi. Lwa nsonga emirembe gimuweddeko, alowooza nti emirembe bagula migule. Najja ku stage n'akufuwa emitwalo 2, naye ng'anoonya ssanyu nga libuze. Ebintu ebibuzaako abantu emirembe si bintu bingi nnyo. Kulowooza ku byayita na kulowooza ku bimulema ng'alinga ye yeeyita. Ssebo naawe nnyabo si ggwe weeyita. Onsonyiwa ebigambo bino bye nkozesa biyinza okuba ebikalubo gy'oli, naye njagala kujjukiza bujjukiza. Si ggwe weeyita. Ate oyo ataakuyita tasobola kuggyawo awo. Ne bw'aleeta ddogo, ne bw'aleeta magye, ne bw'aleeta baakika, ne bw'aleeta ab'eŋŋanda, ne bw'aleeta ab'obuyinza, eyakuyita bw'aba akyakukuumidde awo, lazima ojja kubaawo olw'ekisa kya Katonda. Amina. Amina. Njagala amaaso go ogateeke ku by'omu maaso, kuba mu by'omu maaso mwe muli okuyitibwa kwo n'essuubi lyo. Leero nsazeewo tulye ku mmere ekaluba.
Omanya abaana abato babawa matooke, babawa bumonde, naye mmwe ndaba muli bakulu. Leero size kwogera n'ababatiziddwa jjo, ne bw'oba babatiziddwa jjo kula kati. Nzize kwogera eri ffenna Mukama bawadde ku mukisa ogubeera nga tuweereza mu kkanisa ye ng'abakulembeze. Eno mmere ya kisajja kikulu, eno mmere y'abantu bakulu. Olina okuyitibwa Katonda kwe yakuyita. Oyinza olowooza yakuyitira eno Kampala nti kati nze ndi mu Bungereza, nze ndi mu Amerika, kaakati awo tandaba. You are there on a divine assignment. Oli eyo kuba Katonda alina okuyita kwe yakuyita, alina b'ayagala obuulire enjiri, alina gw'ayagala oyo akusosole, ayolese obusosoze eri obulamu bwo, naye omulage nga tomulaga attitude ng'omulaga kwagala kwa Katonda, naye kyava akubuuza, naye ggwe nga nkubonyaabonyezza nnyo naye nga toseguka, kiki ekikuwaga? Mu Lungereza babuuza what drives you? Omugambe nti nno omusaayi gwa Kristo. Amen. Waliwo omuzungu agenda okukkiriza Kristo nga ne bw'aba agamba I don't give a damn, agambe nti eri ddamu nali njogera y'amazzi naye kaakati I give in my life to Christ. Mulimu be mubuulidde enjiri nga nsi yonna yali emanyi nti tekisoboka oyo kukkiriza. Genda mu maaso, ne bw'oba omubuulira ng'alinga olwazi, gwe buulira, si gw'okyusa, Katonda y'akyusa. Gwe lindirira kimu, engule Yesu gy'agenda okuwa abantu be. Amiina. Okukunukkiriza eby'omu maaso ng'Abafiripi 3:14 bw'agamba, kitegeeza okukkiriza, ng'okukkiriza kwetaagisa okufuba n'okwewaayo, amaaso go gateeke ku Yesu waffe yekka. Yesu y'atusobozesa, si ggwe, si buyigirize bwo. Tulabye omuntu nga yava eno nga yinginiya naye ng'ali eyo ng'omulimu gwakola kutunda mata, ate n'agaggawaliramu. Katonda y'agaggawaza. Ne bw'anoonya egy'obwa yinginiya ne gibula, nga Katonda agambye wasoma bwa yinginiya naye kola obwa yinginiya bw'okutunda amata, nga mwalabye essuubi lyo mwe liri, ate n'obikola ne bikuwa emirembe, Katonda ng'omuweereza, ate n'ogaggawala, n'ozimba n'amakanisa e Uganda n'ag'e China n'ogazimba okuyita mu birabo n'ebitundu bye10. Katonda ng'agambye gwe Peetero wacha ekisa kyange kikumale. Mujjukira Peetero bwe yali akaabirira Mukama amukyusizeemu olw'eriiso erikulukuta, naye mugane gwe ekisa kyange kikole ki? Kikumale. Bangi muli eyo abamu mukadde nsabira kino kikyuke, twagala ne Saala tutandike zisugukulula nga zino eza baba gagaradadagaga Katonda ayinza okuba agambye ekisa kye kakikumalira awo. Oba otambuza amabaasa nga g'olina okutambuza naye nga mulimu ekisa kya Katonda. Eventually Katonda ayinza okujja mu kutambuza amabaasa, mu kusomba, mu kwoza amasowaani mu woteeri, n'akufuula ate ow'enjawulo. Nabadde nsoma recent waliwo omuwala yatandika nga janita naye kaakati nga yakulira bannaasi. Kati mwe muli eyo mukimanyi si kyangu nnyo kufuuka nga gw'okulembera, nga gw'okulira banno mu malwali, noba nga ate gw'okulembera n'abazungu, naye nga watandika nga janita. Ebyo Katonda byakola. Ayinza okuba yagadde obeereko wansi, obeere humbled, stoop low. Kristo yagamba wabawo omukumu ayagala okuba omukulembeze, beera omuweereza, servant leadership. Katonda ayinza okuba nga akutadde eyo oyoza toyireeti, ayinza okuba akutadde eyo ositula ebintu ebizito, ayinza okuba akutadde eyo ng'omulimu wagufuna mulungi naye nga bakama abo bazibu. Katonda ayinza okuba akola ebyo byonna just to humble you. Ayinza n'okuba nga akutadde eyo ng'omulimu ogunoonyeza gubuze, ogunoonya gubuze, naye ekyewuunyisa tovaayo. Akukuumye nga wooli. Beebuuza obaawo otya nga Katonda yakulabirira.
abamu muli eyo ng'oli bw'otyo naye natumanyi bw'oliwo naye ng'oliwo kubanga ekisa kya Katonda kirina okulabikira ku ggwe nti osobola okubeerawo nga tolina ssente naye n'obeerawo. Waliwo yali aŋŋamba nti mu mawanga gano tosobola kubeeramu nga tekisoboka, tosobola kubaamu nga tolina ssente, tosobola kubaamu nga tolina mulimu. Ne mutunuulira bwe nti twayogerera n'ebbanga ddene. Nva mugamba nti osobola kuba bangi gye bali. Katonda bw'abanga gwe tannakikuwa waliwo baakiwadde nga talina mulimo naye ng'ate yasoma ng'ate ne byakola abitegeera naye ng'omulimu taggulira naye nga Katonda amukuumiddewo nga waali eventually n'agumuwa. Oluusi n'onoonya omulimu mwezi mulamba tulaba n'akuwayo akantu katono bwe kati ne kakola ne kagatta essente ze wandikoze mu mwezi mu nnaku 2 lunaku lumu. Ebyo Katonda byakola. Lwaki? Oli muweerezaawe, oli kika kitukuvu, oli ggwanga ddonde. Waliwo ebirungi by'oyo eyakuyita, ebyo by'ayagala oyogereraawo. Woogabira abantu tiketi, woogabira abantu amasowaani, wookolera mu ofiisi, Katonda alina bye yakuyita okoleraawo. Njagala tutunuulira ekirabo ekyokufuba. Yakobo essuula esooka olunyiriro lwe 12 agamba nti alina omukisa omuntu agumiikiriza okukemebwa, kubanga bw'alimala okusiimibwa aliweebwa engule ey'obulamu Mukama waffe gye yasuubiza abamwagala. Ojja kuweebwa engule ey'obulamu Katonda gye yasuubiza abamwagala kasita ogumiikiriza okukemebwa gwe mukadde wange kw'oyitamu awo. Ne Uganda wali okemebwa. Ne bw'onoddukira Kenya ne bw'onoddukira mu Singapore ojja kufunirayo okukemebwa. Teri nsi ya mirembe okuggyako nga gwe obwadiventi bwo tebulimu musingi ogwogera ku great controversy. Waliwo olutalo olunene olwo lukyaliwo paka Kristo bw'alijja n'atujja wano n'atutwala mu ggulu etali kibi ne tumalayo emyaka 1000 olwo n'alyoka akiriininga ensi n'atukomyawo. Gwe musingi gwaffe ndowooza ogwa 28 ogwogera ku nsi empya. Awo bwe libanga ensi empya ewedde, awo tojja kwogera ku byakemebwa, tojja kwogera kusoomoozebwa, ojja kwogera ku mirembe. Naye nga tukyali wano, kasita tuba nga tukyali wano, ne bw'oliddukira mu nsi gye bagamba mbu yeesingamu emirembe, waakiri ekibi kijja kuleetera gwe okugimalamu emirembe, ng'osanze bonna ba mirembe. Njagala obabulira ekibi kizibu nnyo. Waliwo ekikukwata gwe kennyini ne weemalako n'emirembe ne weebuuza naye oba mbadde ki? Nga banno osanze balina emirembe naye olw'ekibi gwe n'ofuuka ekizibu gy'oli n'eri abalala. Kati eyo y'ensi, ekyo kyekibi kye tutambuliramu. Naye nga tukyali wano, ŋŋamba ebigambo bino ebivudde mu Yakobo alina omukisa omuntu agumiikiriza okukemebwa, kubanga bw'alimala okusiimibwa aliweebwa engule ey'obulamu Mukama waffe gye yasuubiza abamwagala. Okukula okuyita mu kugezesebwa bwe kiri, obwo bwe bulamu bw'abaana b'abantu Katonda be yatonda. Katonda atusuubizza engule ey'obulamu, y'ensonga lwaki teriiyo ngule gye nava. Bw'oba wali mu busamize, bw'oba tolina kye wali, ono Petero ayogedde wano nti eddamu abataali na kye muli, eddamu ajjukizayo Katonda nga mwe abataali na kye mwali naye kati mulina kye muli. Ekyo kye twagala okutunuulira. Eri emabega bannaye mu busamize bwammwe teyaliyo ngule. Eri emabega nga tosinza Mukama nga ssabbiiti ye togissaamu kitiibwa teyaliyo ngule. Eri emabega nga tonnaba emabega nga tomanyira bye bawandiika linnya lyo teyaliyo ngule. Kati wooli w'osinzirira. Omuganda agamba nti buli omu waali waalabira enjuba n'omwezi. Wano we tulabira ebyo bye ŋŋambye eby'okunuukiriza. Kunuukiriza kubanga Katonda atusuubizza engule ey'obulamu, ekyo ffenna kye twettanira. Essira lisse ku kiruubirirwa ekyenkomeredde. Bakolosaayi, Colossians chapter 3 verse 2. Abakolosaayi essula ey'okusatu
olunyiriri olwokubiri mulowoozenga ku bya mu ggulu so si ku bya ku nsi. Bakolosaayi essuula 3 olunyiriri olwokubiri. Mulowoozenga ku bya mu ggulu so si ku bya ku nsi. Bye tuluubirira eby'ensi biri wakati mu lusuubo minzaani birwanagana n'okuyitibwa kwaffe okw'eggulu. Ebyo bye mpitamu nga nze nawe by'oyitamu mukwano gwange. Ensonga lwaki abamu baagadde nnyo okubeera ku mukutu wano tuyige naye emirimu gibagoba. Abamu enaawuliriza ku kutu kumu enaawulira bakama be kutu kwakubiri. Waliwo abalowooza nti mbadde neebase. Sineebaka kutulo. Uganda wenjogera zino saa ziweze 11. Naye sineebaka kutulo. Mbadde bize. Emirundi gyonna gye mumpita okuweereza wano sizuukukambu kati nzuukuse nkole no. Mbadde bwenti nga ndi bize. I've been busy. Eyo ensi gyeraze. Ne bw'oba oli Uganda n'osalawo kukuba tulo ng'ogamba ndi Uganda zikusanga. Kuba abamu kuffe nammwe temukyakola ssente mbu mube bulungi. Abamu ekibabonyaabonya mubonaabona abantu abalala babe bulungi. Nange zenkola sikikola mbu nfune ekyokulya kati. No. Obuvunaanyizibwa bunene. Mu kkanisa olina obuvunaanyizibwa, ku kyalo kulina obuvunaanyizibwa, mu famire gy'ova olina obuvunaanyizibwa. Waliwo ne b'otomanyi abakukubira nga bw'ogamba halo n'agamba sikyafudde. N'omugagwani n'asebo tomanyi nange sikumanyi naye ntaasa. N'alombojja ennaku ye. Kati mu bibalo byaffe muteekwa okubaamu n'ebibalo byabo be tutamanyi Katonda baleeta randomly nga tebali mu budget naye ng'olina okubakolerera. Kati bye bitusuza nga tutunula wadde oli Uganda balowooza oli mutulo naye ng'olaba. Nammwe gye bimuli eyo. Ne bwe tubasomesa wano bannanga omuntu alina okwebaka essaawa 8 minimum. Omuntu obiwulira n'ogamba kye kituufu mu bitabo kye kiri. Naye nsobola okwebaka essaawa 8 naye ate obulamu ne bunkwata offside ng'abadde azannya omupiira. Kati ebyo ebitukako okuba bwe tuti. Katonda n'awanirira obulamu bwaffe ne tusobola okubaawo ne tukola ne tubeezaawo bannaffe kuba Katonda taleeta maanu n'egwa akozesa abantu. Oli aba yeebaza naye Katonda oli mulungi bampadde omutwalo naye nga waliwo Katonda gwe yawadde amaanyi agaakoze omutwalo ogwo. Abantu abasinga Katonda bamulabiramu ggwe mu bikolwa byo. Kati erimu abamu abalowooza nti olina kugaggawala nnyo olyoke ogabe. Sorry, abagagga si be bagaba naye abo Katonda baakozesa be bagaba. Era omuntu awaayo nga namwandu bwe yawaayo obulamu bwe bwonna. Ne namwandu omulala eyawa nabbi Eriya akamere tulye tuffe kooli sooka okafumbire nze. Ebyo byabadde mu kasisimuka ka wiiki eri. Abantu abawaayo mu ngeri eyo abo baba batunuulira bya mu maaso tebatunuulira by'emabega nti emmere yaweddeyo. Batunuulira bya mu maaso ate wojje Katonda wajjuza mu kasumbi. Kale nno mulowoozenga ku bya mu ggulu so si ku bya ku nsi. Kuba singa tulowooza ku bya ku nsi byokka bassebo ne bannyabo bitumala okuba nga tuba n'okutya. Eby'oku nsi birimu okubba ettaka lyaffe bagenda kulibba. Pikisite kansa entawaanya. Ab'emisolo bandi bwe bati. Bano bannemesa. Singa tutandika okulowooza ku by'oku nsi byokka ssebo naawe nnyabo olinoonya w'oyagala okuwummulira nga tolabawo. Emirembe nina oluyimba lwe nawandiika luyitibwa Ssanyu Mirembe naye lugamba nti nakusanze mu mutima ogwange ssanyu mirembe ng'oli omwo. Nti mbadde nnoonya emirembe nengenda emitala w'amayanja nengenda wa nfunye ku mukisa Mukama mpaddeko omukisa ogutambulako mu mawanga amatonotono ag'enjawulo. Naye ntuukayo nga nsobera bonna be nsangayo bagenda kuba basanyufu. Naye osangayo abantu buli nsi erimu abaziirana abali mu bulumi. Naye ogenda olaba abamu nga bagagga nnyo naye ng'ate obulumi bwe balimu bungi nnyo. N'obuuza nti ki abamu emirembe baginoonya mu ssente mu kufumbirwa mu maka mu buyivu naye ebyo byonna tubibeeramu emirembe ne gibula.
emirembe Katonda yagiteeka mu mutima gwaffe, naye gijja only ng'omaze okukkiriza nti si gwe weebeezaawo, Katonda yakubeezaawo, n'olyoka ofuna emirembe gya Kristo ne gikuwa emirembe n'essuubi. Amiina. Kale Amiina. bye tuluubirira eby'ensi nga bikontana n'ebyo eby'okuyitibwa kwaffe, tugambe ebigambo bino: beera ku nsi naye ng'oli mutuuze waggulu. Singa omutima gwo gunaabanga gwaggulu, oli ne bw'anaakulyaza amaanyi omutwalo n'omutuma nti nno njiira bulooka nga za bbumba, n'ayiwa bulooka zino. Edda ebbulooka zino ezizimbisibwa edda nga tusamba ettaka ne lijja nga bakuyita kujja. Ettaka ly'ennaku zino bakolera ddala obuugi bwennyini ne bakubamu bulooka ne zizimba ebizimbe, nowanda n'ebizimbe ebimu bigwa. Naye oyinza okuba omuntu akugaye oli eyo mu mitala w'amayanja, kankugulire bulooka, n'agamba akugulidde bulooka za bbumba, naye ogenda okudda ng'ekizimba bakizimbisa bulooka zino eza bulijjo. Si nsonga ne baba bakulyaza amaanyizza bwe batyo, njagala omanye ssebo ne bannyabo nti Katonda bw'oba olowoozezza ku bibye ojja kubanga owangula, kubanga ekyo kye kikulu okusinga byonna. Nsaba mbe nga mmaliriza bwe nti obwesigwa bwa Katonda bukulu. Waliwo yawandika oluyimba olugamba nti great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning new mercies I see, all I have needed thy hand has provided, great is thy faithfulness, O Lord, unto me. Obwesige mu bwesigwa, twetaaga okuba n'obwesige, our faith in the faithfulness of God. Tulina okuba n'obwesige mu bwesigwa obwa Katonda. Ebyo osobola bisanga mu kukungubaga Sura ey'okusatu olunyiriri olwabirimu ebiri n'olwabirimu ebisatu, nti kwe kusaasira kwa Mukama waffe, kwe kusaasira kwa Mukama ffe obutamalwawo, kubanga ekisa kye tekiggwaawo. Olwabirimu esatu lugamba kiba kijja buli nkya, obwesigwa bwa Katonda bungi. Ssebo naawe nnyabo, obwesigwa bwa Katonda ye anka ye ennanga eyaffe. Ekirala tulina obukakafu bw'okugumizibwa kwa Katonda n'obugabirizi bulijjo. Mu bufunze, olugendo olw'okukkiriza lwetaaga obuvumu. Ssebo naawe nnyabo lemerako. Ekyokubiri, lemerako, fuba, naye ng'amaaso gali ku Yesu waffe yekka nga tegamuvaako. Totunuulira bizibu eby'emabega, tunuulira w'oli ne w'olaga. Katonda byakuyisizzaamu n'obuyinza bwe bw'alina. Si nsonga oba olina kiki ekitawaanya essaawa eno, beera ng'olina obwesige mu bwesigwa bwa Katonda. Have faith in the faithfulness of God. Ddamu amaanyi okkirize obwesigwa obwa Katonda. Nsaba mpeeyo essaala mu kiseera kino. Ng'essaala eno njagala kusabira ofune amaanyi ag'obuvumu mu ggwe. Njagala okusabira nange neesabira okusobola okuluŋŋamizibwa Katonda nga bwe tufuba okutuuka ku biruubirirwa eby'obulamu bwaffe. N'ekisembayo okukkiriza obugabirizi bwa Katonda obw'obwesige bwe gye tuli. Kale katusabe. Ayi Mukama Katonda, buli ali ku mukutu guno na buli alaba obubaka buno n'anaabufuna oluvannyuma, musabira omusobozese okwerabira ebyayita, tusobozese okulowooza n'okukunukkiriza ebinaddirira. Nsaba Mukama otuwe amaanyi tubeere n'obwesige mu bwesigwa bwo, kubanga obwesigwa bwo bungi. Nsaba Mukama otwongere ekisa kyo kibukale emitima gyaffe, otuwe obuvumu tubeere nga tutambulira mu maanyi ago agoolesa nti ddala tuli ggwanga ddonde.
kale omulabe ne bw'anaatulwanyisanga Mukama katuwangule. Oyo maama alina okukosebwa ne Saala z'asaba ez'omukyama ziddemu. Waliwo n'oyo taata alina ebibuuzo nga yeebuuza lwaki ye. Mujjukize nti nno ali ekyo kubanga ky'oyagala abe ne kyatuukako kyanaagulumiriza erinnya lyo. Kale buli awulira ebigambo bino nsaba omuwa omukisa mu bibuga ne mu byalo ne famire ye. Nsaba okole ku byetaago byaffe byonna nga bw'ozze obikolako kubanga oli mugabirizi. Kale nkwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde. Nsaba ekisa kyo kyeyongere gye tuli n'obuwanguzi bube naffe mu linnya ly'omwana omwagalwa ennyo Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Amiina. Amina ssebo. Amiina. Ssebo. Nnyo ssebo.